Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nina wana amawulire genjagala okubanga nkuwa atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification ebirenga to missing nsonga yonna. Oyo omusajja gwolaba ku screen yo ono njagala kubanga nkuwa ekifaananyi ekivaayo bulungi. Oyo gwolaba ku screen yo amannya ge bamuyita Ambassador Nelson Ochega. Ono nga ye ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria mu kibuga ekimanyiddwa nga Abuja nga gyatuula ku embassy ey'eggwanga erya Uganda esangibwa side eyo. Nga wakayita ebbanga ttono nnyo, wakayita emyezi mitono nnyo, ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates oluvannyuma lw'okuba nti yavunaanibwa era n'atikkibwa naddizibwa mu ggwanga erya Uganda ku bigambibwa nti yakwatibwa nga embassy y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga eryo mu kibuga Dubai nga bagifudde kasino era nga bazannyiramu zaala. Kakati ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria oba atuula mu kibuga ekimanyiddwa nga Abuja mu Nigeria, oyo gwe nkulaze mu kifaananyi amanyiddwa nga Nelson Ochega. Kigambibwa nti waliwo engeri gye baamukutte mu kukusa ssente oba kye bayita money laundering era essaawa yonna agenda kuba anoonyerezebwako. Oli yali ambassador, deputy ambassador mu ggwanga erya United Arab Emirates era nga atuula mu kibuga ekimanyiddwa nga Dubai. Kakati ono wa ggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria atuula mu kibuga ekimanyiddwa nga Abuja. Njagala kubanga nkuwa details n'amawulire wengajje n'embeera nga bwegenda okubanga etambula era nga ne mukama we amanyiddwa nga Generali Yoweri Kaguta Museveni byamutabuseeko dda. Njagala kubanga mbikuwa byonna mu bujjuvu bwabyo naye nga ambassador amanyiddwa nga Nelson Ochega naye bamukwatidde mu kubulankanya ssente mu ddiiru za ssente oba kye bayita money laundering. Kanzija mbikunyonyole mu details obeere ng'ate obimanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Omusajja oyo gwe bayita Nelson Ochega ono nga ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu kibuga ekimanyiddwa nga Abuja gy'atuula gy'awangaalira era embassy y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria esangibwa mu kibuga ekyo ekimanyiddwa nga Abuja. Kakati ambassador ono amanyiddwa nga Nelson Ochega kigambibwa nti essaawa yonna agenda kuba anoonyerezebwako era teweewuunya nnyo nga naye bamutisse nga bwe baatikka oli amanyiddwa nga Mayega ambassador w'eggwanga yali deputy ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga liri erya United Arab Emirates nga atuula mu kibuga ekimanyiddwa nga Dubai. Kakati ono nga naye agenda kubanga yegatta ku ambassador b'eggwanga erya Uganda abaakatikkibwa, abaakanoonyerezebwako, abaakakwatibwa mu mivuyo, abamu mu mivuyo gya ssente, abamu mu mivuyo egy'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Mukutu gwa Red Zone TV njagala kubanga nkusomera okusinziira ku mukutu gw'amawulire official website ogumanyiddwa nga Chimp Reports era nga website yaabwe egamba nti chimpreports.com. Breaking news Uganda nti Uganda's embassy in Nigeria in money laundering scandal. Embassy y'eggwanga oba ekitebe eky'eggwanga erya Uganda ekisangibwa mu ggwanga erya Nigeria bakwatiddwa oba bakulu ku embassy eyo bakigambibwa nti bakwatiddwa mu kubulankanya ssente, mu kudiiringa oba ddiiru za ssente mu kyoyinza okuyita money laundering, kubulankanya ssente, kudiiringa ziddoola n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kigambibwa nti bakwatiddwa era essaawa yonna bagenda kubanga banoonyerezebwako gwa mpuliriza. Okusinziira ku mukutu guno nga bagamba detectives are investigating high-ranking officials at Uganda Embassy in Nigeria including Ambassador Nelson Ochega over money laundering. Nti okusinziira ku bakugu oba abanoonyereza ba detectives batandise omuyiggo ogw'amaanyi n'okunoonyereza okw'amaanyi mu bantu abali mu bifo ebya waggulu high-ranking officials ku embassy y'eggwanga erya Uganda
esangibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Abuja eky'eggwanga erya Nigeria, nga mwabo mwe muli n'omusajja abakulembera oba mukama waabwe amanyiddwa nga Nelson Ochega, ono nga ye ambassador mu kye bayita money laundering, engeri gy'oyinza okinnyonnyolamu oba gy'oyinza okivuunulamu bwe kityo bwe kiri. Wano nga bagamba the investigation which is being conducted on the orders of President Museveni comes at a time Uganda is recovering from reports that Uganda's consulate in Dubai had been turned into a casino. Nti bino we bijjidde oba okunoonyereza kuno investigations zino zigenza okujja ng'eggwanga lya Uganda lyakamala okubanga ate liva mu biwundu oba mu kuswazibwa embarrassment ezaali mu ggwanga erya United Arab Emirates mu kibuga Dubai oluvannyuma lwa ambassador oli gwe nkugambye deputy ambassador eyali afudde embassy y'eggwanga erya Uganda mu kibuga Dubai okubeera nti bazannyiramu zaala. Police have since asked the Ministry of Foreign Affairs for a range of files as part of the wider probe into acts of criminality at the embassy in Nigeria. Kyekitongole ekya police kitandise okubanga kisaba ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga omugugu gw'empapula oba reports ez'enjawulo ku bigambibwa nti abasajja bano, abakungu bano, abakulu bano batandise okubanga beenyigira mu kubba ssente, mu kudiiringa ssente, mu kubeera nga batomeza abantu, bakola ziddiiro ku embassy y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga eryo erya Nigeria. Police egamba oba ba detectives bano bagamba nti ministry evunanyizibwa ku bino ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga etandika okubanga ebawa reports ezikwata ku nsonga zino. In a letter dated July 9th, 2024, CID's Deputy Director in charge of Economic Fraud and Anti-Corruption, Jackson Tweheyo, wrote to Foreign Affairs Permanent Secretary Vincent Bagire to provide documentation to facilitate the investigation. Nti mu bbaluwa CID Deputy Director gye yawandiika ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omusanvu 2024 ng'agiwandiikira Permanent Secretary owa Ministry y'ebyensonga z'ebyensimbi n'okunoonyereza, nga kigambibwa nti yali amusabye bamuwe documents ez'enjawulo ezikwata ku nsonga eno, nti ddala abasajja bano babulankanya ssente, badiiringa ssente, money laundering oyinza kivuunula otya gwampuliriza, naye ng'ebyo bye biva mu ggwanga erya Nigeria. Ambassador ne ttiimu ye, ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria, kigambibwa nti naye yeegasse ku bambasada bali. Waliwo ambassador gwe baatikka okuva mu ggwanga erya Canada, waliwo ambassador gwe baatikka okuva mu ggwanga erya UAE. Kakati nno bano bonna kigambibwa nti embeera erabika yeemu, emize girabika gye gimu. Kati ono bamukwatidde mu kye bayita money laundering era essaawa yonna okunoonyerezebwako kwatandise dda era essaawa yonna ayinza okuba nga avunaanibwa. Bw'anaaba tatikkiddwa kukomezebwa mu ggwanga lya Uganda, bw'anaaba tebamuvunaanidde eyo n'ebintu ebirala nga womanyi international law bwe bitambula n'ebirala bifaanana bwe bityo. Njagala okutegeeza gwampuliriza nti ono yeegasse ku ba ambassador bali nga bwe nkugambye, era kino kigambibwa waliwo wano obujulizi bwe njagala okuba nga nkuwa, naye empapula zino zirabika ziri confidential nnyo. Okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagamba documents seen by this investigative website show that on August 31st, 2023, the accounting officer at the embassy, Ambassador Alfred Namo, and the financial attaché Nicholas Kanamwanji requested Stanbic Bank Abuja to transfer a staggering $1 million, equivalent to 3.7 billion Ugandan shillings from the embassy account to Golden Age Blocks Distribution Company Limited. Nti okusinziira ku documents nti bino bivudde mabega nti era ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogw'omunaana 2023 accounting officer ku embassy ey'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria amanyiddwa nga Ambassador Alfred Namo ne amanyiddwa nga Nicholas Kanamwanji ono nga yali financial attaché baasaba Stanbic Bank mu ggwanga erya Nigeria waliyo Stanbic Bank teri mu Uganda mokka, nti baasaba Stanbic Bank mu ggwanga eriyo ebeere ng'ebayisiza ssente oba transferring ssente ng'ezijja ku account ya embassy er'eggwanga erya Uganda. Ssente ezo nga ziri akakadde ka $1 kalamba nga bw'ozizza mu za Uganda zibeera mu buwumbi 3 n'obukadde 7, baziteeke ku account esangibwa oba ku Golden Age Blocks Distribution Company nga ssente zo bagenda okuba nga bazissa n'empapula ne baziteekawo eziraga kino nti ebintu ebyo bizze bigenda mu maaso
paka olunaku olwaleero. Kati gwampuliriza njagala okutegeeza nti bino bye bivaayo. Details bwe zinabazize anja kuba nzikutuusaako ggwe yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ebinaavaayo ku basajja bakulu bano n'ebinaaba bibakoleddwako n'ebinaaba bibagambiddwa. Tujja kuba tubikuwa wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ndowooza wano wengenda okukoma details nyingi nnyo, naye ekyo kye nsobodde okukuwaako. Ambassador ne ttiimu ye ab'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Nigeria mu kibuga Abuja bakwatiddwa oba bagenda kunoonyerezebwako oba baatandise okubeera nga banoonyerezebwako olwakye bayita money laundering. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kuba ng'okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.